Poliisi eganye okutangaza ku bizibu ebifulumira mu mawulire nti waliwo ababaka ba Palamenti abafunanga amafuta ga poliisi mu kiseera Gen. Kale Kayihura we yagikulemberera. Omubaka wa Butambala Muhammad Mwanga Kivumbi mu nsisinkano y'abakulu mu poliisi n'akakiiko ka Palamenti akalondoola ebyokwerinda n'ensonga ez'omunda mu ggwanga atadde abakulu ku nninga okunnyonnyola ku lukalala luno. The procedural matter, before I rule myself out of this meeting, I think it's procedurally right for them to affirm. Because for me, if it's true, they prove it right, one, I'll resign as a shadow minister, and the people of Butambala will have a by-election. Those are the standards I hold in my public conduct. Kivumbi agambye nti byafuna amawulire ku lukalala luno nga naye kwali yeekubira endulu eri poliisi ya Palamenti enoonyereze ku nsonga eno emuwa alipoota kubanga byali mwogerwako n'ababaka abalala byali byakunondera amanyabula okufuula teri alipoota yali afunye. And I have very fresh number. And now, the police of Uganda, which alleged, did not even bother for 3 months to investigate this issue. Ono asabye abakulu mu poliisi okubadde omuduumizi wa poliisi Martin Okoth-Ochola ne minisitule omumezi w'ensonga ez'omunda mu ggwanga Mario Kaniyobiga abannyole ku nsonga zino okusinga okugenda mu maaso nga baboonera amannya. It is high time that institutions that dare make those allegations at the right time like this one substantively substantiate those allegations, or as decent as it will be, they withdraw them with apology. I object to that allegation that an institution has made these allegations without any documentary evidence on the ground here. I object to that allegation. That's wrong. We can't just take it lightly. So can we hold it there, proceed with our meeting, and we get the in-depth information of this? Kinajjukirwa nti alipoota zalaga nti poliisi yali etubidde n'amabanja agali mu bubbi ekikumi n'okusoba ag'amafuta agagambibwa nti gakwesebwa abantu abatali ba poliisi so ng'emmotoka za poliisi nnyingi zirabiddwako enfunda eziwera nga zikwamye. Abakulu era bategeeza nti abantu mwera bakakwatibwa ku by'okutemulwa kwa Fande Muhammad Chumi na Leslie Mbabazi mu bitundu eby'Obulengo omwezi oguwedde nga n'omu ku baasibudde mu kkooti olwaleero. Oluvudde ku Palamenti ne batuuza olukungaana lw'amawulire ku minisitule y'ensonga ez'omunda mu ggwanga eno gy'obogeredde batuuze kunoonyereza kutemulwa kw'abantu n'emmundu okutuusa omuliro okuttibwa kwa Katerega Budo omu ku bagambibwa okwenyigira mu kutta Afande Kirumira. Investigations are ongoing and so far 9 suspects have been arrested. One of them will appear in court today on charges of murder. He has already appeared in court, in Wakiso court. Bannyonnyodde omuwendo gw'abantu abakwatibwa abateeberezebwa okutta abantu bano era nga bagamba nti ddiru zino zirimu ssente nnyingi. Ku ky'okuttibwa kwa Ibrahim Abirigi yali omubaka wa municipality bategeeza nti wonna bawakwatibwa ku ttemu eryo. Murder of Honorable Abiriga Ibrahim and Private Congo Said. A forensic audit is going on with the view of identifying the suspects. That's the status. We must all join hands with the Uganda police in fighting crime.